Abavuma Chosen Becky nti nno munnanga atijja nnyo n'omwami we Professor Ssekaggya bavuddeyo ne babeera nga ate munnange babatabukira. Ani abatabukidde? Shadia ku mulundi guno avuddeyo n'alyoka agamba nti munnamwe mumuleke oba atijje. Okimanyi ani atayagala kubeera na musajja nga Professor Ssekaggya? Mu comment section mugambe nti Professor Ssekaggya jju ne Shadia munnanga avuddeyo n'awolereza ku Chosen Becky naye mugambe nti nno jju. Kale katubeere nga ate tukuwa akatambi kano. Chosen Becky atijja nnyo, wali wamugana okutijja. Oli muntu mukulu nnyo mukwano okwasaamirira. Naawe tijja. Hajja agomoka. Chosen Becky ahinya nnyo. Naawe tijja n'oyo Ssekatumattewo ataleka za kyamisana. Gomayo ntubaita okubeera n'omuntu akwagala. Omuzuukusa n'ekiro n'omugamba zuukuka twegadde. Omuzuukusa n'ekiro n'omugamba zuukuka twekola. Kutidde. Era kati Chosen yanaatera okuzuukusa Ssekaggya amugambe zuukuka tumale ekizadde. Maama. Wacha wewe. Buli muntu funa omusajja akwagala. Mulekerawo okufuna basajja babaagala. Funa akwagala. Era nawe gw'oyagala. Ate munnange teri mukazi mukalu naye bw'ofuna gw'oyagala osambula. Ngamba mwe abasoga n'abalugwala n'abaganda nawe musobola okutiirisa nga ffe abasheeshe. Naye obuzibu abasajja be mufuna babagwira, babakuba engalo nga zonna zikalabuse, obunyamanyama ne bugirako buno buva kuno abaana. So n'olwekyo temunenya Chosen kuba nti yafuna omusajja amwagala ng'ate aweweera. Saala Chosen mweraliikirivu oluvannyuma lw'olubuto okugaana okufuluma atidde. Era buli lunaku abakola post ng'agamba ya Allah nakukola ki? Lwaki tonzijukira nzaale? Atendewaliddwa amaanyi gamuweddemu. So n'olwekyo omuntu yenna ali eyo asobola okumuwaako ku ddagala erisobola okumuyambako okusimulukuka mu bwangu. Chosen Becky yeetaaga buyambi bwo. Nze nali ndowooza nti engeri olubuto gye lwayiyikako y'ensonga lwaki aludde okuzaala. Naye agamba agenda aweza emyezi 12 gwe mwaka. Abaana ono mwimambu Rashida towummula. Y'ensonga lwaki Deshi yakulyako ssente zo wasaamirira. Oli muntu mukulu nnyo otandika okwetaba mu nonsense. Rashida towummula. Kyogamba Rashida yali mukazi wa Ssekaggya. Obuzibu yupi bumumikisinga ebintu. Rashida taberangako mukazi wa Ssekaggya, just Ssekaggya yazala mu Rashida. Noba muli bimba bube kyesimanyi. Rashida yali abeera wa sister w'omusawo ngera asula mu ddwaliro n'abaana be. Rashida yali omusiru. Omusajja akuzalamu ati omwana asooka nga takuwasiza. N'akuzalamu owookubiri ngera takuwasa nga ngobeera wa muganda we. Mwe balalu. Kiringa nono bwe nabuuziza. Sula. Yali akulaseeko gy'abeera. Mbonedda yafunanga awo kaloogi mwe yanteekanga. Like seriously. Mbunagendo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Chosen Becky munnanga avuddeyo n'alyoka agamba nti tayagala omwana we Nnakajja abeere ng'atwala nnyindo ye. Si byaffe ng'aba Newspark Channel munnange. Twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Ate ye Professor Ssekaggya avuddeyo n'alyoka agamba nti ayagala Nnakajja abeere ng'atutte nnyindo ya mukyala we omulungi. Akatambi ke kano. Naye Katonda ave mu Nnakajja agene nnyindo yange. Mumikiriza abaana bonna nnyindo naye owo sijja mugumira. Naye nga nungi. Ndeka mukwano yogera bitono. Nungi. You are beautiful. Yes. My nose? Yeah, very beautiful. Look at me. I see. Look at my nose. I see. Baby. Oba nungi oba mbi omwana yetajja nayo bambi. Nsaba busabye ayi Mukama Katonda kinkole. Nja mutwala musajja. Nze nsaba gye nayo ayi Mukama Katonda. Enyindo yange. Kiriza tubeere nga tutumirako ku Nassonko Zainab webale kuba nti no kwoli mutungi webale kuba nti no naye kwoli prosi tukubuuzaako twagala okubuuzaako ku Sarah Mbabazi webale kuba nti no oli ku mukutu Namutebi Darat ogamba otya mu Dubai naawe tukutumiddeko katubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti no tufuna wano ku News Spark Channel tukututteko ewa Alien Skin guno avuddeyo munnange yogera ku lutalo olugenda maaso wakati wa Palaso kw'ossa ne King Saha. No, efujjo eryo ndivumirira naye efujjo lino eno ekirungi bonna bayimbidde ebbanga lye limu balina connections ezimu
kati bino bya banene kati nze ndowooza kinali njagala kyekyo kubanga waliwo enkana ezajjanga nga ndaba teziri wathi ningamba nene kano lwaki okwatagana ne bwe muyimba mu slow motion bona siula kayimba nyimba za kibuli nenga ate mukulembeza ekibuli kitegeeza muna kye muli mu kukoppereza jasi mukopa trend ndowooza naye kati kambuuze kati waki kiva ku bikonde ne kidda ku majambi okwetematema alien tulaba nti kigenze wala anti tebalina sente oba sekyo sente baba zirina tebalina mavako kati nze jukira nina bike zange ne bike nso jukulaga nina bono giraba kati na bike yange eri wansi kati wemanjagala so nina Subaru namu bus namu Range Rover namu Ford namu bibyomula so kuwa drift na chali bange babondi ansobola okuzanya ebikonde nsobola okubasama nine bala yange nine ebyuma bya DJ na studio yange nina site ne benefuula nti buna kunzimbako koseemu nze bwe ndowooza kati nebimbuzabuza kitwale mbono ninga faama nange ninga luzi yama nina faamu y'ebimotoka nenzo bunaku nsobola okwefuula nti nkanikayo kimu kati ate bo bali tebalina nze nvuga ne nsobola okudda mu piki z'empaka oba emmotoka z'empaka byombi mbirina nina nenkunama nina ne garagi kati sinza sifuna budde buyomba nga n'ebyuma byange ebimu bikyanemyotereza kati ate bo tebalina kye balina balina ndongo n'amayumba abo mumala okwebaka ogenda oyimba bwova okuyimba genda onywemu kati bakole ki banaku Listi y'abayimbi abakyala bagambibwa okuba nti no bayuza efulumye ku listi eno munnange kuliko Chosen Becky kuliko Rema Namakula lwaki tetukuwa katambi oyinza okulowooza nti tuli mu kuba nti naate tuwaayiriza bakiyita Chosen Becky kiina ennyindo ya content. Chosen Becky yakozesa dictator Amiru kubanga bakyaliwa David Lutalo n'amupromotinga ku Facebook n'amukolera social media platforms zonna kyakomekereza kimusasuddemu okukola ki yani lwaki okuba Chosen Becky nga jarambe abayimbi be Uganda munyiiza nnyo yamusasulamu kumuzaalamu na kameramaani we Kitiba fani we yamwagala ennyo yamukomekereza amugambye I want to be part of your beautiful family. asa muzaalamu ekyana ekirungi ekirenzi. You see how you Ugandan artists you use people to your own benefit ate temubabeererawo nga bafunye obuzibu. Rema the same story. Maliriza mbagamba mugende musome ofuuke fani we naakunyigira mwana n'agamba ogwowinze personal ate nange ndaba Shani there you went personal. It is not personal, that is reality. No, kwogera ku nnyindo ya Chosen Becky you are body shaming. By the way, nali manyi ya content nali manyi ateeka kunteeke nga gy'okuyimba Shani Chemala kakati mu mawulire amalala munnange Honorable Justin Nammere avuddeyo n'alyoka agamba nti bagenda kubeera ng'alwana nnyo okulaba nga munnange Anteira afuna obwenkanya embu Anteira bambi ayita mu bingi okusinziira mu mboozi ey'akafubo gye baalimu naye bino no yabyogedde ku mukutu ogwa Sakoz. Butuufu video ya Anne ekisooka yasooka naye tusesa ekyamazima twaseka video ya Anne ey'obusungu ayina video ye ey'obusungu ya trending nga bwe yasika omuzindalo ku yali ayimba n'abyeyimbira ne DJ n'amusirisa yennyini n'abyeyimbira n'agamba kati Anne asimbudde amusala mu maaso waakuvaawo na luyi nenga kati wano Anne waatuuse yebatteke nga golaba obusungu nagamba awo Anne waali eyeyita omukazi amusale mu maaso ng'enyiba zaafubutukamu Anne nagamba kati wano eyeyita ow'amaanyi sala Anne mu maaso owulire ennaku naye wakati w'okuseka ate twamanya ekivuddeko obusungu obwo ate ekyo kyo ne kitukwasa ennaku nawulira bubi nnyo era byempulira ku Anne bye tuwulira ku Anne ffenna ng'Abannayuganda ebyamutuukako ekyamazima tebitunyumidde anti tebitunyumidde n'akamu fe tetumanyi nnyo kwogerera bantu naye nawulira bubi bambi kuki
bwenza nti nalaba nga agamba ali yekka abaana azunga n'abalongo bambi akola ki kati ate oluvannyuma ne tuwulira wano abantu bye babeera boogera babologa baani bakoze batya abeebweru bye boogera abasinga ne twongera okwennyamira ne tugamba bino bisoboka bitya naye ebyo tujja biyingiramu nnyo kubanga ebituufu n'ebifu byonna byetabise oyinza obutabimanya byonna byetabise so gwe kwe kumuyita kati ffe kwe kumuwaayo bambi ayongere mu kasomero ne sipiika naye oba mu ssomero ne bwe kaba kasomero lijja kumala lifuuka essomero so eddene ate no bambi awantu we wanene simanyi oba wagenzeewo nange nasooka kulowooza nti kasomero naye ate oluvannyuma nga tumaze n'okumuwaayo kantu nalaba nga project nene ddala kati biggest need gyalina ebisinga by the way ani yabimaze the school is ready for children mpozi kati kyalinga kyabulako abulamu backup ya vaani era sipiika yamugambye akiteeke mu buwandiike ebbaluwa yagenze ewa sipiika palamenti ekimuyambeko nga palamenti nga CSR ye sipiika yamuwaayo $5,000,000 naye kati ayagala palamenti anti ekola corporate social responsibility eyamba ku projects ezenjawulo under the office of the speaker ayina donation budget kati baagala bamuyambeko ku kintu nga kineneko ng'ekyo so tusaba bambi okusaba kwe kuyitemu agifune baluwa yagitaddeyo agenda akole munnange nalongo pozi oli naye nalongo munne era bambi nsaba abalumba essomero ka bizinesi ke bambi mumuleke omuleke agatte life kuba atagenda kukolayo yekka ayina abajja okuwa emirimu ayina abaana abajja okusomerawo abantu babeerawo abazadde ng'anoonya essomero eriri okumpi nga taliraba abantu tebakyayagala nnyo kulekera abaana baabwe bakozi baagala waakiri atandike nursery school naye waba tagenze mu daycare naye nursery atandike so ani nze yankwatako bambi naye ng'atajja mubeererawo naawe n'omwokyayo n'omutwalako newa sipiika bwekiri nze sizibira muntu paasi era naye yakwebaza n'agamba onalebo nammere weebale ensonga z'abakazi olayiko zirimu nnyo omukyala mu butuufu lwakuba nti Mungu nga bw'omanyi nti byonna yasalawo ne bannaye buli mukazi bambi yalibaddewo ng'asobola okuwa omwana we ekyokulya ne bw'ataba mugagga nnyo naye ng'asobola okubeerawo naye abakyala bayita mu bizibu bingi era nze ku bakyala kwesiva era munnange Honorable Justin Namera avuddeyo n'abotola ebyama nti waliwo wanuupu era ng'akagato munnange katuuse ekyamaani Nyanzi mbu munnange ono mbu yalabibwako ng'agenze wa President Yoweri Kaguta Museveni biibino teweemalangayo ffe twagenda mu State House nga 18 President yababuulira nti twamusalako nga bamaze otubba akalulu nze ne ttiimu yange tebabuulira muzeeyi yennyini naye ate neewuunya okusangayo omu kubakulira okukunga mu Nuupu ng'ate naye azze akulira okukunga ng'ate President si yamuyise kubeera namulaba ku gate ng'ali mu struggle y'amaanyi naye okumukkiriza ayingire sigambye nti akulira ngambye omu kubakulira okukunga simanyi nnyo bifo byabwe naye nze mpulira bagamba mbu y'omu kubakulira okukunga ng'azze ng'ekimuleese azze kukola bargain Hajati eyamuwangudde bamuggyeko ekifo mbu simanyi bamuwa ekyobwa commissioner simanyi ekyabiki simanyi ekyobwa minister mbu ye ekifo bakiweeye busagala kuma muliro mu bantu omukyala eyaliwo yali akulya protocol ya muzeeyi ebiseera ebyo sijja mwogera captain sijja mwogera yatuuka n'okubuuza naye bano abantu babeera mu kuvuma president kati ate ku ssaawa eno apart from causing confusion ate ono anonye eki bagambye Anteira ebya Anteira kw'ossa ne SB4 tebinaggwa mutandika okuteeka feeling mu relationship ya SB4 ne Anteira yalemereddwa okuvaayo okujja obbabuulira amazima okubagamba nti bannange ekyamazima twatula ku mmeeza n'omusajja ne tukkiriziganya nti kati tukite mirembe ne bbaawe tebamaane beeteŋŋana mwe mwali mulowooza mirembe property ya bufumbo yatuuka esaana kubanga mirembe bakulaga yali yafumbirwako n'omusajja omulala era naye n'amuta ng'aliko mu relationship endala tekitegeeza nti buli muntu ateekeddwa okubeera omufumbo mulekerawo okuteeka olugezigezi ku bantu ne mutuka okuteekawo embeera era mama Fina yayingira obufumbo bw'abo abaana biki gwe bagambye nti SB4 yali yayagala nnyo obufumbo
ye Anitaira eyali ayagala obufumbo lwaki yagenda mu kkooti n'aloopa naye yandigeze mu kkooti naye ne tumanya nti ekyo kiwedde kuba baamwanjula oyo omukyala gwe muliko mukyala mwanjule mpozi nga n'emikolo baateekawo just kulaba nga omanyi ba YouTuber bano nabo obuzibu bwe balina buli bumu bakola olumu ebintu ate at the end of the day nebyoka bibakyukira ne kufuuka omuzigo oshekeera kati ebiseera ebisinga obungi ayinza okuba yali ataddewo nabo bibozibozi kyabwe bali mu bulamu bwabwe bwebuti ne bwebuti bali mu kutambuza YouTube channel yaabwe ekintu ne kikwatirayo eyo okategedde akantu ako bayinza n'okuba bambi baali tebeeyagala okategedde ne bateekawo nga mwono omusajja alina okutambuza YouTube channel ye n'amugamba tukizannyeewo tutya tuteekewo relationship yonna tugigattikeko abantu balowooze nti tuli mu byaddala YouTube esigale ng'ekola ki ng'etambula okategedde akantu ako but unfortunately mu ddiirwe eno mulimu ndowooza yayingira mu laavu ate Kingi Saha olaba olutalo lwe wabaddemu oba okulwana kumwe wabaddemu ne Palaso kusaba ekintu eki wetegereze nnyo kati bategedde Saha osobola omuyita mu lutalo osobola omwataakinga ne yeerwanako mu ngeri yonna n'omuteekako omusango Saha osobola okudda n'akawuka nga bakutemyeko omukono gavumenti n'ekusiba bino byenjogera bya ddala osobola okudda waka nga bakutemyeko omukono Saha gavumenti n'ekusiba negamba nti gwe watemyeko omuntu omukono bw'oba owakana buuza Kivumbi muwanga Kivumbi batta ababe ate ye gwe baasiba bamuttira abaana n'abantu abantu bonna be batta kyokka ate ye gwe baasiba ekitegeeza nti gavumenti eba enoonya beera mwegendereza nnyo security yo ngo tonnafuluma wogenda kukolera ng'ova kukola nga tonnafuluma esooke bweru emanye nti ekkuba erikiri yalinze Saha bakunoonya bunoonya tewali abakulumbye abo tebakulumbye abakulumbye bakozeseddwa naye alina pulaani mulala akasajja tukakutte katya Saha olagize nti okyabuusa abantu gavumenti yali ekutte emizuya gyayo emigunywa n'egikwatira mu kakolido wali eri ka federation kati ate gwe olemeddeko babuusa woza bagenda kulekera emirembe beera mupimi nga bakupima opima kugambye Saha basobola n'otandika olutalo awo ne bajja omuntu mu ggwanika ne bamusuulawo ne baga nti omusse bino ebigambo bye nkugamba kubanga basobola okukwata ekyetaneetaano ne basababba muda triangle sebabba munagundi ne baba bali mulumbe Saha nga bo kye beetaaga wabeerewo enjega yonna wabeerewo akantu konna bo basuulewo ekyabwe golooza Moze yalwana oza waliwo olutalo olw'amaanyi ne Moze naye oza eyatta Moze oza yamunoonyereza bbanga ki okuva lwe baava mu State House eyatta Moze yamunoonyereza bbanga ki kasa naawe omumanyi naye olowooza yamunoonyereza bbanga ki tebakupima n'ogwa mu kapimo bwete tambudde obadde mulabi mulungi olakwekumula ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba